Yes, nagambye ekintu kimu nyiga akade osobole okubanga tosubwa mawulire gonna gaba gagenda maaso mu ggwanga, ate era nti subscribinga ne video eno ogimpeere ka like osobole okubanga tosubwa mawulire getoloola ggwanga lya Uganda. Yes, n'olunaku olwaleero nkomyewo okubanga nkuwa update egenda maaso eri omukyala oba muyite woman MP Kampala District. Omukyala ono nga si mulala okuggyako omukyala amanyiddwa nga Shamim malende munnamateeka ow'ekibiina ekya National Unity Platform n'abantu ab'enjawulo. Omukyala ono emabegakaawo ekirwadde kyamukuba ku ndiri era nga abadde bubi nnyo, era nga nakati wenjogerera bino omukyala ono akyetaagira ddala essaala zammwe mmwe yonna gye musinziira asobole okubanga atereera, olw'ensonga nti bingi ye nga ye okusinziira ku ye agamba nti atamanyi kikyamutuukako naye yeekanga embeera gy'alimu si nnungi ng'era addusiddwa mu ddwaliro. Era mu mbeera eyo ku bigenda maaso naddala mu ggwanga erya Uganda ffenna tumanyi embeera y'obutwa nti essaawa zino buli wamu kizibu nnyo ogenda mu kifo mwattu ate n'omala galya bintu by'otategeera, oba kizibu nnyo okuva obuvyeri n'otandika okulwala by'otategeera, era oba olina okudduka mu ddwaliro olabe ki ekituufu ekikuluma, oba walidde olina gye waliridde obutwa oba nedda. Naye nga abasawo bo bakyagaanye ofulumya report naddala eri omukyala ono, report eraga ki kyennyini ekituufu ekiri oba ekibadde kimuluma, kubanga omukyala Shamim malende ffenna tumanyi nti mukyala ono ali active nnyo naddala mu misango gya Alan Sewanyana n'omukulu Segirinya Muhammad. Mu kubeera active era bagezaako mutiisatiisa yesonyiwe emisango egyo, naye mwattu olw'okuba nti mukyala w'amaanyi era ekyamusomesa amateeka kuba nti ayimirira ku kigambo kye n'asigalawo n'abagamba nti nedda ne omunaatiisatiisa teri agenda kunnemesa kuva oba teri agenda kunzigya ku musango guno paka nga ngugusizza wa gye gunaggwera. Era bye bimu ku bantu be batunuulidde ne bagamba nti osanga ebintu ng'ebyo emisango ng'egy'ebiri mwattu gye gyamuviirako okubanga abaagala okuggyawo obulamu bwe be bangi. Era ababulooga bangi aba NUP bavaayo ne bamulabula ne bamugamba nti agezeeko okubanga yeegendereza, ali naddala essaawa zino naddala ng'oli mu struggle waliwo ebintu by'olina okwewala, naddala okulyalya mu bifo by'otategeera. Emmere girye waka osegeera ate nga bw'osaba ne Katonda akukuume, kubanga mwattu n'ewaka bayinza okutegerayo obutwa mu bantu b'obeera nabo. So omukyala Shamim malende akyetaagira ddala essaala zammwe, tannabaako bulungi yadde n'akatono. Embeera ekyali mbi, ffe tukuwa updates zino kubanga omukyala ono w'amaanyi ate ayambye abantu bangi, so oba olina otegeeza abantu biki ebiba bigenda maaso mu bulamu bwe, era nga tumusabira asobole okubanga awona. Naye ng'ate kisaasinze otuluma nti omukyala ono tebannaba musayiningira mpapula zimukkiriza kubanga afuluma eggwanga, olw'ensonga nti sipiika akyalinnyeemu eggere okubanga amulemesa okubanga agenda ebweru okufuna obujjanjabi obw'omuggundu. Naye tulinze wa gye binaggwera, naye nga ffe tumusabira asobole okubanga Shamim malende atereerera ddala. Wano nga ku Prejan Media tugamba nti tuwe comment mu ndowooza yo, then tusobole okubanga tweyondayo n'amawulire amalala.